twagala okutwala akadde gano okusiima nesse kusiima yenna omukulu wa Meditative Pro Systems mukama waffe omutegesi w'ekintu kino nga tetunnaba kulanga kiddako badde nsaba tusobole okubanga sooka omufunako wano katono nnyo yeebaze ku bantu baffe nentooke twolekere yes eddakiika ne bwebeera gisebo bala abantu okuwulira nga wajjayo era nga nene bagala tulina okujja tetugenda walala wonna tugenda wali wajjayo yenna nyiri wajjayo amawulire gendi mu kufuna wano gwangamba ebivulu byonna abantu babuuze bali wano era bwekiri kusooka olabika tibalala balina so nolwekyo tubeeyanzeeko nnyo mwebale kujja tuli basiimu byansuso sebo directa wajjayo omukulu ono yaweerebbwa ekirabo semalabo ng'akabonero akagenda maaso okuba akalaga omusiima ssebo ye mutegesi Masaka wana alina likodi etya ayagaliza omwana omuto bwekiri ayagaliza omuntu omukulu bwekiri ate bwe tulanga tetulimba alanganga ko tasuubizanga ku mpewo tumukubirako omugalo bw'amaanyi kubanga osobola okugenda awantu n'osasula serezaani kiwasasudde n'olwekikola ki n'otakiraba naye omukulu ye talangangako mpewo si butaata tubadde tusaba n'obuwembefu bungi nnyo negusi nkwagala waggulu sogoje nawe jibu jangu taata mwenna mujje ssebo ayagala fukamira tulina fukamira yemenyedde empisa zokka omukulu ono yaweerebbwa ekirabo okuvaako emikono gyaffe bayita baddembe likodze abakulu abalina studio y'amaanyi nyeri wali wansi ku buddo guest house bwekiri batunuulidde abamu ku bantu abakwatiridde ebitone eby'amaanyi e Masaka ne balaba nga omusajja ono agwanidde ateekeddwa era alina okuba nga asiimibwa kwe kumuwa awaadi eno etali nsabe etali njiye wabula obugimukola ki tumukubireko omugalo bw'amaanyi kubanga ategeka ebivvulu n'akkirizaako abaana abato n'akkiriza abantu abakulu ate nga tategekerangako wantu ne bamenyawo nti abantu tebazze so n'ekyo twagala okwebaza ssebo mukama waffe katono nnyo webale nnyo balidde tubabeererawo then n'abantu bano abajja ne batuwagira ne musobola okuba nga mujja nga tutegese nammwe tuli basiimu byansuso kubanga osobola byetegeka naye ate abantu ne batakola ki ne batalabikako esse butaata so n'olwekyo mukama waffe ono bamuyita Jibu Fashions asangibwa mu Nnyendo abasinga tuyita ku stage y'ensenene wakyengulu awo gwe ng'oyagala kikumba oyagala ejje mu bantu nga wayimiridde tukiyita okuyimirira oba okusoma ye kabaka sijja mwogerera nnyo ekigambo kimu bibiri webaze ku bantu baffe then wangi ate ngera ye main sponsor waffe owa eshow yaffe eno bagiyita Love Fest sebo taata ekigambo nga kimu babibiri oyogereko eri abantu baffe then tulyoke tuyingizewo ate era omuliro omulala mwebale kuwagira T-Pro System mwebale kuwagira Jibu Fashions mwebale nakumpagira nsiimira ddala ebimukula edda wali wammanyiza nga tova ku stage nga topaddeyo emitwalo 5 sobe balero bwogenda okukola leero atambuddemu natwalo abadde akyayongera awakawaana sebo toyanza taata webale nnyo nenegusa okukozeeko ogenda okuwulira sebo tala toyanza nnyo toyanzeege webale nnyo balidda kaakati tusaba tufune ekigambo nga kimu oba bibiri sebo mwami wajjayo taata ogenda webaze ku bantu baffe bano batubeererawe ate akadde konna bo bajjagasa bawulira nga tulanze toyanzeege neera kati newe sibeebaza kubanga nabeebaza dda ate ngera nkyabeebaza naye nga mu byonna bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege simanyi kale simanyi bwe nyinza kubeebaza naye ng'ebyaddala tweyanziza nnyo abantu b'omu Nnyendo abantu b'e Masaka Greater Masaka mwenna tweyanziza nnyo naye okusingira ddala abantu b'omu Nnyendo abantu b'omu Nnyendo kambabulireko ekyama abantu b'omu Nnyendo ebiseera ebisinga batutwalira mu ttuluba eddala balowooza nti tuli bayaaye tetubitegeera biki naye twagala tukyuse Nnyendo nga buli kivulu kyonna kye tukola kibeera successful okuviira ddala ku mutegesi nammwe abajja okukiraba ekitegeeza nti kye tuba tulanze nga kirina okutuukirira ate nammwe ne mukiwagira tulabise ebitundu ebirala ebituyita abaki naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege T-Pro Systems ebigambo bye tebitera kusingako awo denerayo waliwo akasigadde omukulu nga bwagambye alina kyatupulaningira kadde konna okutuddizaako abantu b'omu Nnyendo
mwebale kutwagala na kutubeererawo wali omukulu Lobike bangambye nti naye atuusa ayagala tuwayo akagambo kamu Lobike selector alazewa Lobike selector twine engoma yaffe gye tutera otuulamu ne Lobike sebo ginoonyiigaawo edda tubagamba nti ebyensanyusa bikyaliyo n'emabega kalukoye sula y'engoma eyo sula y'engoma kyagiremu yabo Are you ready? Yes, hello. Soko tuwemo ngane tuwemo. Kuba. Yeyambude ekoti yeyambude. Sekwanga. Yeyambude sekwanga yeyambude. Yeyambude. Sekwanga. Yeyambude. Kumita. Kati uli awano wamba ebo ayaya Kamutandise bukyali. zindi kalabike Kale. Pulo. Programu ekyali nene sibo kiri. weewaawo Ebyaddala buli muntu ajja wano alina okwebaza omukulu T-Pro Systems. yesebo T-Pro Systems wa Tabu. yesebo Nabona bakikwasaganya nabo omukulu senior MC. Madimbuko mubaya DJ Mark naye nga bujja ku stage. DJ Mark yangu ne Stano Kashene tujiina. Stano we nawe Era munazina ekinyanya. Nze nazze bakuba kinyanya sibo kiri. DJ Mark yangu ne Stano ne Wulira nga kitandise. Gomanya tuyingidde. yesebo Lobike selector. Yazanya tuyanzege.